Katikkiro Charles Peter Mayiga atawukidde omukulu Hamis Kigundu awamu n'akabinja ke nga bano bwe bagenze ku social media nga bagezaako buli kimu ekisoboka okulaba nga bavoola Obwakabaka era ng'ono yabadde ateekamu omudiri gwa ssente okulaba nga Ssaabasajja Kabaka avoolebwa okutuuka ku extent omwana gyatuuseeko ono yeeyita pressure nga naamuwa mmekezi ezimuvooza Obwakabaka bwa Buganda. Tetumanyi lwaki twagibwa ekizibu kya Hamu Kigundu ekitamanyi Bwakabaka era tetumanyi nti lwaki yeeyita erinnya lya Kigundu kate amanyi wa gyasibuka ng'ono ayinza n'okuba nga mutabani wa mukulu mu State House era nga byakola byonna abikola nga talina kyatya. Naye baganda bange, mikwano gyange, twongera obbajjukiza n'obbategeeza byonna mbikole naye mugenda byejjusa. Museveni n'akabinja ko buli kimu kikole n'ojja tuuka ekiseera time is coming wejjusa ebyo byonna by'okoze. Wayinza olowooza nti nno bino by'okoze birungi nnyo bisanyusizza abantu bakwagadde otukozeeko effujjo lyonna n'abasajja bo naye twongera okujjukiza nti ke kano akaseera naawe ekintu okiwulireko. Baganda bange, mikwano gyange, ebintu ndowooza mubiraba. Baganda bange, mikwano gyange, abantu ndowooza mubalaba. Abantu bajja wano ne batweteekamu, abantu bajja wano ne bakola bye balina okukola, abantu bajja wano nga balina ebigendererwa byabwe. So baganda bange ne mikwano gyange, Miss Kigundu yateekamu omusimbi omuyitirivu okusaanyaawo Obwakabaka era ng'abaana bano abavuma Ssaabasajja Kabaka ku mitimbagano egy'enjawulo munnange yabasaponsalinga n'abawa omusimbi gw'essente. Tubaguddemu, tugutegedde Miss Kigundu. Ate era ffe abalowooleza ewala tubadde tukumanyi era nga tumanyi nti omwana ono ayina abamuli emabega era bwino atandise okuvaayo. Ez'omwana pressure engeri gy'avumamu Ssaabasajja Kabaka n'engeri gy'amutyoboolamu n'okumuvoola ekisooka okukujjira mu birowoozo byo ng'omuntu ategeera yenna osooka kwebuuza ani ali emabega w'omwana ono. Waki ekibuuzo buli omu wedda kiyeebuuza, ani atuma omwana ono okukola bino? Olw'ensonga nti abaana bangi bavudde ne bavuma abantu ku social media ne bakwatibwa olw'okuvuma abantu. Full figure yakasiba abantu abasukka mu basatu olwakuvuma ku social media. Oba okitegeera? Naye omwana avumidde Kabaka wiiki nnamba nga teri amunyega, buli omu yeebuuza ani atuma omwana ono, ani ali emabega w'omwana ono, nga buli omu kyekibuuzo kyakola ki kyeyeebuuza. Mbadde nkusaba muganda wange mpulirize bulungi, wakati mu kwebuuza ani atuma omwana oyo n'ani ali emabega w'omwana oyo, njagala osooke weebuuze ekibuuzo kino nti ku bakulembeze abali mu Uganda abalina ebigendererwa byabwe bye beegwanyiza mu ggwanga lya Uganda, ani afuna mu kwawukana kw'Abaganda? Abakulembeze nga Robert Kyagulanyi Ssentamu, nga Jeno Yoweri Kaguta Museveni, nga Jeno Mugisha Muntu, nga Kano Kizza Besigye, nga Mao n'abalala, ani afuna mu ky'okwawukana kw'Abaganda? Kiyambaani okutuukiza ebigendererwa bye? Abaffe, okwawukana kw'Abaganda n'obutakwatagana bw'Abaganda kiyamba Bobi Wine okutuukiza ekigendererwa kye ekyokununula Uganda? Ansa gwogiina. Bwe kiba nti yes kimuyamba, then yatuma omwana oyo asobole okwawula mu Baganda, avume Kabaka, Abaganda bafunemu enjawukana, Bobi Wine asobole okununula Uganda. Abaffe, Jeno Yoweri Kaguta Museveni, okwawukana kw'Abaganda ne baba nga tebakolagana, nga bawukanye olw'ebyo omwana byali mu kuvuma Kabaka ne byali mu kumutyoboola, kiina kye kiyamba Jeno Yoweri Kaguta Museveni okwekuumira mu buyinza? Bwe kiba nti nedda tekira kimuyamba, Abaganda bwe baawukana Museveni kimukosa, then si yamutuma. Okwawukana kw'Abaganda n'obutakwatagana bwabwe bwe kiba nga kikosa mwami Museveni, then si yamutuma. Okwawukana kw'Abaganda kiyamba Mugisha Muntu okusobola okuwangula obwa pulezidenti wa Uganda. Abaganda singa baawukana yawukana ne baba nga tebakwatagana, kimuyamba.
weebuuze just ekibuuzo ekyo bw'okyebuuza funa ansa ku kyo otunulemu abo bonna abakulembeze abali mu ggwanga lya Uganda ani afuna mu kwawukana kw'Abaganda tojja kuddamu kwebuuza ani ali mabega w'omwana oyo ekyo kimu ekyokubiri wakati mu kwebuuza osobola okuddayoko kwaba abakulembeze bemmenye ne besimenye n'ogenda nga okola revision mu speeches zaabwe ez'enjawulo ze bazzenga bakola babadde buli kwabo bonna Obuganda babadde babwogerako batya Obwakabaka babadde babwogerako batya mu speech zaabo abakulembeze ani mukulembeze mu abo babadde ngate okukola statement ezivvoola n'okutyoboola Obwakabaka nakupaala kulowooza ono oba kulowooza oli sooka weebuuza ekyo mulimu statement ezikolebwa abakulu abamu ng'omuli statement egamba nti bw'oyogera ku Mutebi nga bagamba alabisa abasajja mu kamwa politics is about okutunula mu kamwa eyo yali statement eyakolebwa omu ku bakulembeze abali mu Uganda abaffe eyo yali ewa Bwakitiibwa Kabaka yali ewa Bwakabaka kitiibwa yali evoola Bwakabaka yali ebukkakkanya oba yali ebuwaana tewerabya statement eyalimu fenga Abaganda I will crush those enemies kyo kya okurashinga abalaba abo abaffe kyakomaawo oba kigenda mu maaso what is the way to crush them ngeri ki eyobakurashingamu abo ba enemies ngeri ki eyobakurashingamu if you say that you will crush them and you don't tell us the way how you will crush them butandika okulaba ebintu ebifaanaganako bwe bityo abamu tutandika okujja ebibuuzo nti is that the way how you will crush the Baganda oba ewo nawo waliwo ekibuuzo kinene waliwo ne statement ddala gyesaagala mwerabire eyakolebwa omukulu omu ng'ali Hoima Road mu Banyolo bwe yalayira n'agamba gurupu ya Kyagulanyi nja kugimalawo you just wait and see bajja kudde ne waggulu baleekaane ti nze nja bayitanga wansi nja kubasensera wansi jjukira nti ne bw'oba onootema bw'onooba oyagala okusuula omuti olina kutema mirandya totema matabi bw'ogaa nti olinya waggulu otema amatabi ago gatojjera ne kuddako amalala naye olina kutema mirandya kasooka okutula emirandira omuti nga gugwa katoli bagaa nti njayita wansi nakyo osigala ng'okyebuuza nti wansi gy'agenda okuyita mu ngeri ki nga era bw'oteerabira enkuka eyakamala okubeerayo wano jjo nasisiwa omuntu eyali mu lubiri empaana gye bawaanangamu erinnya lya Kyagulanyi nga talinawo n'omukwano gwe baalaga obupande byaliko kalenda bye baaleeta mu lubiri nga kuliko ekifaananyi kya Kyagulanyi laavu gye baalaga ebipande nga nannyini byo talinawo at the extent n'okutuuka okwagala okulemesa Katikkiro okwogera nga tanababbuulira kituufu oba Kyagulanyi ajja oba tagenda kujja oba okitegeera gwe bw'olaba laavu eyo eyalagibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu mu lubiri mu nkuka y'omwaka nga teyali nayo jasi nga waliwo bifaananyi bye enkuka katono egaane n'okuggwa olw'okubulawo kwe ku mukolo gwe tekikuleeta kulowooza nti oba waliwo olukwe olupangibwa okuleetawo olukonko wakati w'Obwakabaka ne Kyagulanyi laavu eyo ekome kola research eyo ndowooza yange naawe olina endowooza eyiyo so Katonda wakunnumbagana nakutandika kukomentinga bya kisiru naawe kola research eyiyo okusinza kuntegeerayo okay
nga Jeno Mugisha Muntu nga Kanokiza Besigye nga Mau n'abalala ani afuna mu kyokwawukana kw'Abaganda kiyambani okutuukiza ebigendererwa bye abaffe okwawukana kw'Abaganda n'obutakwatagana bw'Abaganda kiyamba Bobi Wine okutuukiza ekigendererwa kye ky'okununula Uganda. Ansa Bogina bwe kiba nti yes kimuyamba then yatuma omwana oyo asobole okwawula mu Baganda avume Kabaka Abaganda bafunemu enjawukana Bobi Wine asobole okununula Uganda. Abaffe General Kaguta Museveni okwawukana kw'Abaganda ne baba nga tebakolagana nga bawukanye olw'ebyo omwana byali mu kuvuma Kabaka ne byali mu kumutyoboola kiina kye kiyamba General Kaguta Museveni okwekuumira mu buyinza. Bwe kiba nti nedda tekira kimuyamba Abaganda bwe bawukana mu Museveni kimukosa then si yamutuma mu kwawukana kw'Abaganda n'obutakwatagana bwabwe bwe kiba nga kikosa mwami Museveni then si yamutuma. Okwawukana kw'Abaganda kiyamba Mugisha Muntu okusobola okuwangula obwa pulezidenti wa Uganda. Abaganda singa bawukana ne baba nga tebakwatagana kimuyamba. Weebuuze just ekibuuzo ekyo bw'okyebuuza funa ansa ku kyo otunulemu abo bonna abakulembeze abali mu ggwanga lya Uganda ani afuna mu kwawukana kw'Abaganda. Tojja kuddamu kwebuuza ani ali emabega w'omwana oyo. Ekyo kimu. Ekyokubiri wakati mu kwebuuza osobola okuddayo kwaba abakulembeze bemmenye ne besimenye n'ogenda nga okola revision mu speeches zaabwe ez'enjawulo ze bazzenga bakola babadde buli kwabo bonna Obuganda babadde babwogerako batya Obwakabaka babadde babwogerako batya mu speech zaabo abakulembeze ani mukulembeze mu abo babadde nga okukola statement ezivvoola n'okutyoboola Obwakabaka nakupaala kulowooza onooba kulowooza oli sooka weebuuza ekyo. Mulimu statement ezikolebwa abakulu abamu ng'omuli statement egamba nti bw'oyogera ku Mutebi nga bagamba alabisa abasajja mu kamwa. Politics is about okutunula mu kamwa. Eyo yali statement eyakolebwa omu ku bakulembeze abali mu Uganda. Abaffe eyo yali ewa Bwakitiibwa Kabaka, eyo yali ewa Bwakabaka kitiibwa, yali evoola Bwakabaka, yali ebukkakkanya oba yali ebuwaana. Tewerabya statement eyalimu fenga Abaganda I will crush those enemies. Kyo kya okurashinga abalaba abo abaffe kyakomaawo oba kigenda mu maaso. What is the way to crush them? Ngeri ki eyobakurashingamu abo ba enemies, ngeri ki eyobakurashingamu? If you say that you will crush them and you don't tell us the way how you will crush them, butandika okulaba ebintu ebifaanaganako bwebityo abamu tutandika okujja ebibuuzo nti is that the way how you will crush the Baganda oba ewo nawo waliwo ekibuuzo kinene. Waliwo ne statement esaagala mwerabire eyakolebwa omukulu omu ng'ali Hoima Road mu Banyolo we yalayira n'agamba gurupu ya Kyagulanyi nja kugimalawo. You just wait and see. Bajja kudde ne waggulu baleekaane nti nze nja bayitanga wansi, nja kubasensera wansi. Jjukira nti ne bw'oba onootema bw'onooba oyagala okusuula omuti olina kutema mirandya, totema matabi. Bw'ogaa nti olinnya waggulu otema amatabi ago gatojjera ne kuddako amalala naye olina kutema mirandya kasooka okutula emirandira omuti nga gugwa. Kati oli bagaa nti njayita wansi nakyo osigala ng'okyebuuza nti wansi gy'agenda okuyita mu ngeri ki? Nga era bw'oteerabira enkuuka ey'akamala okubeera eri wano jjo nasisiwa omuntu eyali mu lubiri empaana gye baawaanangamu erinnya lya Kyagulanyi nga talinawo
n'omukwano gwe balaga obupande byaliko kalenda kalenda bye baleeta mu lubiri nga kuliko ekifaananyi kya Kyagulanyi. Laavu gye balaga ebipande nga nannyini byo talinawo. At the extent n'okutuuka okwagala okulemesa Katikkiro okwogera nga tanaba babuulira kituufu oba Kyagulanyi ajja oba tagenda kujja. Oba okitegeera? Bwe bw'olaba laavu eyo eyalagibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu mu lubiri mu nkuka y'omwaka nga teyali nayo jasi nga waliwo bifaananyi bye. Enkuka katono egaane n'okuggwa olw'okubulawo kwe ku mukolo. Bwe tekikuleeta kwe kulowooza nti oba waliwo olukwe olupangibwa okuleetawo olukonko wakati w'Obwakabaka ne Kyagulanyi laavu eyo ekome. Kola risaaki eyo ndowooza yange, naawe olina endowooza eyiyo. So Katonda wakunnumbagana nakutana ebigambo tubitegedde era tujja bigwamu mpolampola baganda bange. Tujja zuula mpolampola ani agenda maaso n'okutuma omwana ono afuukidde Obwakabaka ekizibu, era tujja genda maaso n'okubategeeza ani akiri ekintu kino emabega. Tekiri kyokka tukimanyi, naye tugengera okujjukiza n'okutegeeza eggwanga nti bonna abakiri emabega tubamanyi era okubasiriikirira tebalowooza nti bategeera nnyo. Miss Kigundu, amawulire twagafunye dda nti ggwe ofujjulira omwana ono omusimbi omuyitirivu ng'oyagala bakulabe olwo n'okusuula Obwakabaka, oba naawe oyagala kweyita Kabaka. Nze naawe gwe nange naye ebigambo mujja bikola, buli kimu mujja kikola, naye naffe tubataddeko amaaso amoogi ate era tubakwasizza Katonda. Temulowooza nti mmwe abategeera ennyo era mmwe abagenda otegeerera buli omu. Fe weetuli tubalaba.